Yoweri Kaguta Museveni enuma gye tuviire kwa eriyo omwana ow'obughala abeera ali mu nsi ed'okuliro nga yajja okukola obwakadaama gwe babeere bajja okuyita oba mwamuwulira kuba timumuwulirangako omuwala ono pulezidenti yabingiiremu era omuwala bamusonera bamwiza e Uganda obubaka bwange bujja eri bakadaama omuvuma Museveni mwamuvuma ate nga muli ku byeyokuli eyo ogwo n'omugaso gwa pulezidenti Museveni mwekye mutabona muli eyo mujja mwayogera ebigambo bingi kama muli baani naife mwiddakulirawo neewaimu eyo timujja kufiirayo mukomye okubisa mu president wa Uganda olugaayo kubanga tukamwetaaga ekyo kyembaire ndi kubasaba tugende maaso sebo kakati Uganda eguddemu okuyongobera okw'amaanyi naddala ejjira Uganda era PDF kikabiri liguddemu okuyongobera oluvannyuma lw'omunnamagye omulala ku ddaala lya Major General okufa nakulira balakisi ya Masaka wichewedde abadde adumira balakisi ya Kasajjagirwa mu Masaka wichewedde tetunaba kuziika munnamagye ayitibwa Major General Francis Takirwa Francis Takirwa yadde yakafa katufiiriddwa General omulala abaana bali kwebuuza kiki kyennyini ekigenda mu maaso ku nsonga z'abagenero nti ono yakedde ng'ava Kasajjagirwa najja kuva e Masaka atuuse Empigi ku ssaawa nga 9:45 ng'obudde busaasaana nga mulamu agambe bugambe awo dereva we nti nfunyemuko obuzibu ampuli asiriko buli bulungi naye ntwalako kalwaliro kali ageze kalwaliro bageze okugira nga atakyassa nga mufu wajjo abadde agenda ku mukolo ogwamu ne Major General Francis Takirwa ogw'okumusabira ku kanisa ya All Saints Nakasero naye n'afiiramu tuzze tulaba banamagye bangi abazze bafa baga nti oyaseeredde buseerezi n'agwa era ono omugenzi Major General Francis Takirwa agenze okufa nga yafudde leero enkeera ne bateekako omumyuka we jjukira yabadde amyuka aduumira ejjira UPDF oba yabadde amyuka muwoozi naye baga nti yafudde leero olwokusatu tugeze olwokusatu enkya olwokuna ne bateekako omumyuka we nga tebanabana kumuziika kibiino katonda agumya abantu abaana nti kiki ekigenda mu maaso okufa kwa buliido abantu balina okufa bazira kona kwamba wakigundi yafiire kikyatagana kubuuza bibuuzo bifaanana ate okutondoka kutondoka kwa kulala ebigambo biba bingi aye abantu abandi baddemu ategera nti okufa abana tulina ebirwaire ebindi ebituluma obaawo ng'olina pressure nze ninza omukuba nze ndi mulwaire wa pressure najja ku mwidwaliro okunkebera kati omusawo yampima yabona nga pressure yange eriki eriwangulu ngenda kuwanulwayo yakuba ati balonde ayo weewulira bulungi mu mubiri omwo nakuba nti nze nza buzibu olonde mu ekikugemya pressure nkidi laavu olina laavu nakuba omukazi oyo katumuviireku ajja kukutula so abasaada bano okufa omusaada oyo ntyayime naye ku munkutu oyo maliriza story ntyayime naye namukuba balondemu ono omuntu sooka omuleke abantu bano oidi ife abana Uganda tubuuka twanguyire ino okuba nga tukola ki tukola conclusion nti kiri kiti abo tuba tulingirire we baba nga bali twa report ku kufa kwa Takirwa batukoba nti abeere ni n'obulwaire bumaze kwentangama then ono eyafiire nani ono yafiire Deus Sande oyo gwova okwogera ku Deus Sande batukoba nti stroke yamukuba kuko inumaawo ekitegeeza nti yena abeere mu n'obulwaire bwobere butambula nabo okitegeera kyembeere ndikoba nti pressure esobola okugema owantu wona waba ngofa Chris Magezi Dr. Chris Chris Baliomunsi Minister wa ICT and National Guidance ava yakuba abana Uganda lwaki muvaye mwatandika okusanuka nga mulikulira ngeri abantu abakulu abakoze eki abali kufa actually waliwo bafuddemu katemba sawe no bogenda ku mukulu gwa TikTok abasinga batadde bali mu kuzina tibawa n'abasinga abo n'abawano balimu bana biwigulu malisa kozira bonsanuka omuntu kafi omwana agambe nti segirinya towummula ana atumalawo bano okunonenkereza kulaga nga siriimu ali bwakweyongera mu Uganda okugema abantu ate abana Uganda tibali kwenda kolesa condom olunaku olw'enkyo leero 12 enda kugira wawo 12 enche 12 ku 13 balweta International Condom Day
lunaku lwakusanusa kondomu badibisi badiraga abannayuganda nti ndiriyo olunaku okumanisa abantu nti lwakapitawa kondomu diyamba okulwana